Jero Kemi number 1, you're welcome. Lwaki Mukama wanjagala munnange wasasulidwa nja sirina kalungi konna sirina bisikiriza bino ebyensi abangi bebawaanawaana sibirina munnange kituufu wanjagala lwaki Yesu wanjagala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza mwenna ku show ya leero. Mwebale nnyo okujja. Ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 omwezi tugumazeeko. Omwezi tugumazeeko. Twebaza Katonda. Tegubadde mwangu naye agutuyisizaamu. Ate tumusaba nga tugenda okutandika ogw'omunaana. Mukama taking over in advance. Kwata w'owandiika kuba tulina ebintu bingi nnyo leero. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo kya Luke chapter 12 verse 1 up to verse 5. Luke essuula 12 olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano. Leero we tugenda okusoma. Ndi mukoowukoowu leero amaanyi nina matono naye gajja kujja. Nga temufaayo. Nnyinza obutalabika nga bulijjo. Sina nnyo bulango bungi leero. Njagala kwebaza Katonda olw'okuba nga gye muli Mukama abakuumye. Ejjo sababuuzizza kuba naye muli mutya, mwasibye mutya, mwasuze mutya. Kati eriyo abeebase California ebbendobendo eryo eri Amerika bonna beebase. Bo bajja kugiraba luvannyuma. Kati ate bo oluzuukuka nga batandika buto ate ngwe baagala gibaddiramu. Kakati bw'okola bw'oti kakati sonkojja ate olwo ate nze mba neebaka ate nga bo bazuukuka. Nze ntambula n'ab'e Uganda essaawa. Kati eriyo abeebase mwenna tubaagaliza ekiro ekirungi. Abali mu lunaku good afternoon, abali mu morning good morning. Katonda bw'atyo bwe yabikola. Njagala okwebaza waliwo omuwuliriza waffe omu wano okuva e Boston nayogedde ku jjajja eyaŋŋambye abaana baamusuulawo. Abaana yasiibula bulungi nnyo abaana ne bagenda ebweru okukola e Kampala. Abaana ne bagaana okudda myaka 5. Njagala okwebaza waliwo omuwuliriza wange yankubidde essimu ku makya kuba ye abadde olwo awulidde nga vidiyo y'eggulo lwemutuuse leero ku makya. N'agiraba ku YouTube n'aŋŋamba mpe ennamba ye. Bambi namusindikirayo awo akasawo k'akawunga ka kiro nga ziizo. Kajja muyisa mu lunaku. Jjajja yabadde aŋŋambye munaye gwe embeera zange si nnungi. Nakyogeddeko ng'asaga nga ŋŋamba Museveni ajjukire Buganda eyitibwa abroad. Nakyogedde kujjukiza Museveni ekitiibwa kya Buganda kikyaliwo. Nti omuntu yavanga e Kabaale n'ava e Mbarara n'ajja e Buganda okkuba ekyeyo. Nakyogedde nzijukiza oli kyokka ate jjajja bambi n'afunayo kyafunye. Mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Essimu ya jjajja tennaddako sinnaba kuddamu kugifuna naye njagala munoonye mutegeeze nti
bamutereddeko akawunga era gwe yamuweereza eyo ennamba yali Kenya bw'oba kwoli kubira jjajja omugamba akebereko bamuweerezaako kilo z'akawunga nga ziizo. Mwebalire ddala. Nga bw'osharinga video tutandike tusobole okutandikira wamu. Saagala kuleka muntu, saagala nkubira simu kumbuuza ate wabitandise otya, sabitegedde sibaddeewo. Nga bwenzijjawo obulango jjo nga bwenzijjawo buno obusooka tugende mu programu buno okuba kati ndi mu kugulawo kamooli, kugulawo ddirisa, oluggi bajja ddugulawo ssaawa 2. Nze kasita ntereeza eno waliwo ajja okugula oluggi. Oyo bw'abeerawo siyogera. Ate kakati mbagamba eki, nze nnyina drone mu State House sirina, ye yazirina. Kati oyo bw'abeerayo nze soogera, naye nga bw'ataliiwo leka mmusooke kuba nkimanyi bwajja nja kuba sikyayogera. Kati kammusooke. Babayita baani Catenerizer. Duli nayogera yesterday but one I think. Nayogera ku company ya simanyi joint stock digital bichi company. Je nayogerako wano kolo ya trending anyo twajogerako bangi nendaba nga Jimuhweza jaji defending nabagamba Jimuhwezi. Najja naji defending n'agamba bo baginoonyerezaako kale kisoboka okuba ekituufu nga be bayogedde nti bagizizza Buzangulu naye egenda tukolera omulimu omulungi. Kati mukitegedde nti no ba bloggers ebintu bye boogera ebituufu biri ku social media. Attorney General naye n'avaayo n'agamba affe ensonga enkulu tuyina terms, tuyina ensonga enneekusifu. Ensonga lwaki twayogedde ebyo, ensonga zaffe enneekusifu naffe twaba expose nze kubeeza ensonga enneekusifu tuzimanyi. Anti mugamba tulimba simanyi ebintu, simanyi tubijjawa, tujja ne tulimbalimba eggwanga. Mwakitegedde Attorney General yakyogeddeko, Minister yennyini owa security n'akyogerako, simanyi defense. N'agamba tuyina ensonga, kikampani kyaffe twakizuukusiza nga tuyina ensonga neekusifu. Bo bagamba mbuno nsonga za byakwerinda, nedda nsonga za bubbi. Nsonga za bubbi ezo byokwerinda bwe zibaamu tukimanyi, mwagala kutrackinga ba opposition ba NUP. Kubanga ate mwagala kutrackinga ni FDC mwe mugiwa ebyokukola, mwe mugiwa ebyokwogera, mwe mugiwa kyekikyezzaako. Tebina makulu. Mwagala kutrackinga ba NUP. Kumanya His Excellency ayogera ki? Bw'abadde mu training atraininze ekinyonyi, marini, wakulwanira mu mazzi, wakulwanira mu bbanga oba waatirale. Eyo bye mwagala okumanya. Ono omwana gyali atraininga gundi eno bagiyitaani maama mbyerabidde nti gundi ani ebbanga ddene nga maze okulitayalinga. Infantry kutaka wa infantry wa atirale wa air force waki ye yasomye menu era bwe mulira gajjalira helicopter n'agibabbako mmwe mumanyi, bwe mulira gajjalira eryato ayina agage busaabala. Kati mumwerinde abulukukira ne mu ttaka. Kati ebyo bye mwagala okumanya. Abadde traininga biki ebyo byennyini byabadde traininga. Ekyo tekisaana kutulakinga. Nkibabuulidde temutulakinga era bwe mulira gajjalira helikopita ya UPDF n'agitwala juzi twala bwa UPDF ekololo omuguwa gwamulemeramu n'agamba bane munyambe Kinyata ngendo kulabanga Kinyata aseka. Kinyata yaseka n'agamba kalera abaserikale ba Uganda omuguwa gumulemeddemu. Abasirikale abatendeka agenda okutuwa kutaka bwati ng'omuguwa yagwejjeemudda. Olutonya bwati ng'omuguwa gwo guddayo nga yasigala. Omusajja yeegayirira omuguwa n'agamba pilot linda kotozaayo omuguwa gunnemeddemu. Dakiika 6 akyeyambula muguwa mbuno mwina training. Kati ebyo byonna Kyagulanyi yabimazeeyo byonna kati ali ku birala. Kati awo tewasana kutulakinga. Ate bwento bwenjogera ne mugamba nnimba mulindeeko. Naye bagambye balina ensonga zaabwe enneekusifu, ensonga za kutubba. Buli lwe tubuuza Ministry of Health bannange essente bannayuganda ze baasonda okuli n'50,000 za mukulu Katongole. Oyo musajja Katongole akima amazzi yanneeyagaza nnyo okuwaayo essente 50,000 ng'akimya amazzi
amanya ge ye Katongole namukwata oyo omusajja sirimwerabira ne Museveni namusoma nagamba olunga president we Haiti tanafa nagamba okumanya aba Haiti bayina empisa ennungi waliwo akimya amazzi nawe ze 15 azirese tutasa abanansi ba Haiti munange buli lwe tubabuuza nga batugamba sente tugenda zikola mu bwebiti esente kakati ate juzi batugamba bazigulamu emmotoka simanyi ne bazidistributing kati ate Ministry of Health negamba eyagala yo simanyi mbuno obuwumbi lwenda ekiriyalinga emmotoka kati nze embuuza mugenda kuzikiriyalinga kuzitugabira buli Munnayuganda agenda kufuna emmotoka kugamba kati sibitegeera kiri Uganda ebyo mbimaze nabagamba wano ekyo kyekikwata ku eyo kampani buli Munnayuganda lemerako tukanga bale kampani tugikube paka lwe banagisazaamu. Now ndabye omusajja omulala oba abantu bategeera batya ndabye omusajja simanyi mbuno ye Laneke nze Laneke mbadde simumanyi agambye mbuno munene nnyo era gavumenti bwebe yagala following nze nyina following weewaawo ng'ovudde ku byakyamagero kyamagero kye yakoze mutabani wa gundi bannange kyamagero yagambye tamumanyi yagambye nze mmanyi jjajjaawe nikitawo namulabako ebiseera ebyo namulabaawo naye omwana simumanyi kati nze siri mu byakyamagero bye yakoze kyamagero kye yakoze omwana Kasuku yagambye bwati naye ate naawe ng'okuba nnyo omwana tasigaza kibumba omanya abantu abo basaakiriza omwana tasigaza kibumba kyamagero omwana tasigaza kibumba nze sibye ndimu wallayo yo omusajja simanyi ani Laneke mbadde simumanyi naye agambye mbu yasinga okuyimba gospel mu Uganda wallahi simumanyi okulimba kibisi kulimba mbadde simanyi na luyimba lwe naye agambye ye yalina following bwagambye nti ayimba gospel ne mutunulira ekikolwa kyakoze mbadde musiimye mumanyi lwaki mbadde musiimye abadde ayimiridde mu kyawandiikibwa ng'ayambadde ebibukutu ne yeesiiga evvu n'akola demonstration eyo demonstration Isirayiri yegikola bwetuuka mu kiseera nga yeetaaga Katonda ekola bwetyo mbadde mmanyi nti omuyimbi wa gospel upcoming azze ku kkubo ne yeekalakaasa ng'ayimiridde mu Bayibuli akaabirira Katonda bannaye kibadde kinkoze bulungi ngenza okuwulira nga akaabira salimu sali Katonda essimu yange enjaase ngenza okujjukira nga nnyina okukola puroguramu akawungeezi ekyo kyokka kye kitaasiza essimu yange mbadde ngera gikuba ku ttaka yonna omwana yeesiize evvu yeekalakaase ng'alaajana kugenda ggulu bannayuganda wamma mugume bonna be bajjamu amaaso beetwala bwetwazi omwana alaajana naffe tuyite naffe tuli bubi kakati njagala nkubuuze bulijjo oyimba gospel ki kubanga gospel kiba kitegeeza olina message mu kifo ky'okugibuulira ogiyimbye buyimbi kati Katonda kigootubuulira kuba buli lwoyogera ku gospel ennyimba za gospel kiba kitegeeza Katonda kati bulijjo oyimba Katonda kyoyo atasobola kukutaasa nga salimu sale gwe osobola kukaabirira salimu sale mu kifo kya Katonda kakati oyimba biki kati Katonda ogwotuyimbira yali luddawa nga tasobola kukutaasa wabula salimu sale mu kiseera ekizibu yasobola okukutaasa omulenzi akaabye n'asiita n'ebigere ne wabula waamukuba kibooko ku bigere ebyo oba obukunguzi ojja kukungula president we Haiti wakyaliwo theory nti omusajja mulamu oli mu kusiita bigere mu kkubo awo nga bakukuba emigo osiita mwana gw'oli mukunguzi bakukuba ebigere ziri baba tebakyaziraba guna emini nga tebakyazibala kati bakuba bino bigere byosiita osiita otya ebigere mu kkubo ng'okaaba kugenda ggulu ow'eggulu asaba kumuwa appointment emagere bamumye appointment yemagere naye akyalina ebizibu bye anoonya appointment yemagere yabula ate gwe omusumbu mbuno yagala ajeyo empapula simanyi kuliko obufaananyi simanyi mulaba nze nyina following nze nyina numbers kati alina numbers takaaba alina numbers tasiita bigere kitegeeza toyina numbers bannange kambabuulire bwe tubanga tukola ebintu kola ekintu ng'okibaze agezezzaako twesookayo oba munagamba mbuno nsabiriza oba munagamba mbuno nsiita ebigere mwe mubyogere naye nze kati toddayo kutuyimbira kiyimba kuba ebiyimba byo tebikola makulu kati ogenda tubuulira Katonda ki
Sengo badde okikoze ngo uwe onoonya Katonda nga gwe kalakasiza obadde ofunye ddi naye omaliriza nga byonna byokoze bya kisiru n'osigalira ng'oli musiru Bayibuli bwegamba. Obwombujewo wamma katugende ne tutandikirewo. Leero ngenda kutandikira mu kyawandiikibwa mbabuulire bye naleseeyo eggulo. Covid abadde Uganda tabadde Covid video etandise. Toddamu kutemya. Covid abadde Uganda tabadde Covid. Abantu abafudde bafiiridde bwerere. Video ya leero mugiteme kuba nange waliwo agitema n'agimpa n'engisindika. Bw'ogiraba mu kabox ko nga buli nga tewaginsaba gwe tofaayo gyongereyo. Era bw'oba olina gurupu kyonna ekirimu munnabyabufuzi wa NRM, minisita, bannakalema, acenga abo. Acenge neddeya nabatuttidde abantu. Ekyo nkiddamu. Batuttidde abantu prominent people ng'omutawaana guvudde mu Ministry of Health. Do you know why? Kitandika bwe kiti. Omusajja eyafudde bba wannakyobe gwe bayita Mbonye yawandiika akatabo. Akatabo ako tamala emirundi ye yasooka okwogera. Ate omanyi olumu n'abantu abatamiivu tubawulirizenga. Omutamivu Katonda ayinza okuleeta obunnabbi awo ng'omutamivu yabwogedde oba omulalu bw'akuyitangako n'ayogera ekigambo kiwulirize. Omulalu asobola okulagula. Oyo tamala emirundi bamuvuma simanyi mulalu simanyi mutamivu. Yagwa eddalu mutamivu. Era ekintu ekyo kimunyiza temugamba mbuno nakyogedde kubanga ekyo kyamukyyayabukedde tayagala nakuyitawo. Kumugamba mbuno mulalu nze sikyogedde ngambye baamuvumanga nti mulalu oyo mukukunavu. Katuwulira yagamba akatabo Mbonye kawandiise bwe katali mutta kagenda mugaggawaza. Yawandika ku byobulamu bwa Uganda okuva mu 1958 okutuuka 2018. Akatabo ako bw'akawandiika kalimu ebintu bingi. Kalimu Diana Oyera. Kajja oluvannyuma lwa humiliation eyaliwo mu ministry nga bajja wa Sumani Lukwago. Mumujjukira Lukwago oyo gwe bagezako okuwa obutwa simanyi mbu ne basiiga mbuno obutwa ku motoka ye ebikibwa ebityo. Okukakana nga bamututooba mu education. Eyo sijja kugendayo. Kyendiko mbazimbira kubaleeta ku Covid ono ate n'ekyawandiikibwa. Kakati omusajja bw'awandiika akatabo abali mu ministry abaakubwa mu katabo ako ne badduka ne bakagula ku market ne bakamalako ne bamakinga sure nti buli kopi weeri bagijjawo ne bakookya kabule. Naye ng'omugezi bw'aba yali yabuulirako banne era yali yabawaako zikopi ezimu nga waliwo abazirina. Kakati bwe kigenda ne kituuka mu mulimu enguzi mulimu bingi. Mulimu fake results. Diana Atwine talina yadde obukugu okukwata ku mpiso kuba eyinza n'okumufumita. Takkirizibwa yadde okufumba empiso mu ddwaliro. Omanyi fedda we twakuliranga bino ebyempiso okubanga buli omu bamukuba mpya ebyo bize ku mulembe gwammwe. Ffe bwe bamalanga ogikukubanga bagifumba wali. Era making sure nti bagikukuba etokose esooka kutokota. Ogwo mulembe nagulabako mwemuze kuguno ogwa mwosooka kutunulayo n'omulabanga ayuza n'omanya eyo mpya. Ffe baazifumbanga wali ne bagikufumita nga bamaze gifumba. Bwe bamalawo okugikufumita ne bagizaamu wali ne bagitokosa. Ate temmala gajja si bijanjaalo tejja. Kati Atwine talina yadde obusobozi obubeeraawo aseese mu mpiso. Omanyi ffe eri mu kyalo bazifumbiranga ku nku. Kakati mumulowooza bateeka akagundi ku masannyalaze mbu ne katokota aseesaamu mu kyoto evvu ne lifuumuuka ate ne ligwa mu mazzi ge batokosaamu empiso ate n'akujjanjaba n'owona. Ffeyo Katonda gye yatujja.
kati atwine takkirizibwa yadde okuseesa mu kyoto ekitokose empiso. Kati abamu ku doctors mikwano gya Dr. Mbonye be yali akola nabo be yawaako ku kopi z'obutabo nga basabira ku UCC ewa pastor omugenzi Ssenfuma Mukama amuwummuze mirembe. Byonna ngenda byogeranga bwe biri. Kuba nyimiridde mu kyawandiikibwa nakyo ngenda kibasomera. Abamu ku badokita abo bafu ne pastor Ssenfuma mufu, kubanga bagenda mu counseling ne bamubuulira ekiriyo, nabo nga balina okufa, kubanga ne Ssenfuma alina okufa kubanga yategeera ebyama bya gavumenti. Ekyo bwaba wakikubuuza mugambe ASPC Muwire mutabani wa Katongole ye yabyogedde. Ate Lumbuye ebintu bino yabyogera naye nga tetu ebyokunaaba biveeko, osule nga tonaabe nayo owulirize Lumbuye ayina ebintu byayogera ne tubiyita ebyokusaaga. Gwe sula nga tonaabye. Maama ne taata nga bavudde eri ku buliri buli bwe nabanyumiza buli obw'ebisubi, bagenda ne bagula obuliri bwabwe essuuka nga nnungi. Lumu ne bagenda Embalala ne bandekawo ne baŋŋamba, Wire gwe oba osula mu kisenge kino olwo nga si kyafuka ndi mwana mulungi. Ne baŋŋamba sulanga ku buliri. Kati ne mbusulako nga sinaabye. Nga ndokera ku makya nga ntukula ebigere, ng'ebigere bitukula. Nengamba bulijjo nebonyabonya n'okunaaba. Nze yebase nga nzirugadde. Nenziramu nnaku zonna ze bamala Embalala nga ne baka sinaabye. Kati maama olwajja ne munyumiza ku ne mugamba, maama newuunyiza obuliri bwo tye. Bulijjo ne baka sinaabye naye nga nze okukantukula. Naŋŋamba, Wire onzitidde essuuka. Ne mugamba temunanga ssuuka zitukula. Naye nga sifunanga budde kukebera gye nteeka bigere wafaanana watya. Yagenda okutuuka gye nteeka ebigere ng'osimbawo ebijanjaalo n'ebimera. Kati gwe tofaayo, essuuka ze yazooza n'azitereeza. Kati naawe kola bw'oti, gwe bw'olaba notification ya Lumbuye tonaaba weebake ojjako era ng'otukula. Ayayaya, naye owulire Lumbuye kyayogera. Abasajja ne bakwata awe wa pastor wabaddewo omukyala bamuyita Jennifer Wanyama, Dr. Jennifer Wanyama. Abamumanyi mumumanyi. Oyo omukyala abadde w'amaanyi, yabadde ajjanjaba n'abasumba abasinga, naye yafa ne badokita abalala. Abantu abafudde wa pastor Ssenfuma tebafudde lwakuba COVID. Bagezaako kutulaga nti simanyi oba munaatya, kubanga nze gundi zange zibadde ezitiisa bwe mumala okuva ewa Lumbuye nga mwenna mukutuse ne muddukira wano. Kati bwe muva wano nga mukutuse muddukire ewa Lumbuye, ate yalina ebyawandiikibwa leero ebigenda obbazza engulu, kubanga nange leero ogenda kuva wano ng'ebyenda tolina. Ate nga nnyina obyogera bategeere, kuba nkimanyi vidiyo zaffe baziraba. Kansooke nsimbewo wakati ekyawandiikibwa kye mbaleetedde kigamba bwe kiti. Olunaku lumu Yesu yagenda okusomesa, mbw abantu ne bajja bangi nga bagwirana balinnyagana. Yesu n'asooka n'ajjamu abayigirizwa be n'abazza ebbali n'abagamba, mmwe mwegendereza Abafalisaayo, kubanga ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo si kyakusaaga, bubeera bunnanfuusi, obunnanfuusi kyokka. Bwe kijja kuboonoona, mwewale nnyo ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo bunnanfuusi, kubanga Abafalisaayo baali bakola emirimu egyagala okufaananako egy'abayigirizwa. Naye n'abagamba mubeewalire ddala abo, kubanga ekizimbulukusa kyabwe bwe kibakwata, ekizimbulukusa ekitono kyonoona ekitole kyonna. Gwe tolowooza mbu olw'okuba okutte paketi z'eŋŋano 7 ogenda teekamu paketi za bicarbonate 7, tojja kulya mandaazi, tojja galya. Akazimbulukusa kaba katono bwe kati, n'olyoka olaba ebbaafu epaketi z'eŋŋano 7 bwe zikola ekigundi ky'emigaati oba amandaazi. Ekibokisi nga bino bipulayi by'ennyaanya nga bivudde mu paketi z'eŋŋano 7, sigamba katoni, paketi. Katoni ebeeramu paketi 12, eyo ye katoni.
kati packets 7 zisobola osolosika mandazi nojjuza bine bipulayi by'ennyanja 5 olwakazimbulu kusaa katono ke watadde mu ngano eri Yesu kye yali asomesa abayigiriza n'abagamba ekyo mukyewale kubanga bwe munakikola nga mwekwese ekyo kye munaakola nga mwekwese kye munaakolera mu nzikiza kijja kuvaayo mu musana ensi ekimanyi nsoma kyawandiikibwa kuba sigenda kisoma olw'obudde kigenda kuvaayo mu musana ensi ekimanyi ne kye munaayogerera mu kisenge ate ne mwogera kaama bayibuli egamba ne mwogerera mu kutu oli n'omutwe waliwo omwana yaleese akantu ng'ekizike kikuba omuntu akaama mbuno agenda kwongerayo ennakwana naye nasese katenfe mbuloko dawuni bagyongeddeyo ekizike kye kyabadde kimukuba akaama nasese katenfe waliwo yakampeereza kati bayibuli Yesu yabasomesa n'abagamba ne kye munaakolera mu kisenge ate ne mukyogera mu kaama bajja kisanga ku nnyumba waggulu ebweru Yesu n'abagamba temugezaako okubatya kubanga bwe munaabatya abo mubatira bwereere kubanga batta mubiri naye bamala okutta omubiri tebayongerayo siteepu ndala awo we bakoma kakati ate ffe obulamu tubulowooleza wano mu kutta mubiri Yesu agamba ono bw'aba omufalisaayo yenna omuntu yenna bw'aba asobodde okutta guno omubiri tasobola kwongerayo siteepu ndala esingako awo Yesu n'abagamba olunyiri olw'okutaano kati kambasomese gwe mulina okutya mulina okutya muntu omu yekka oyo asobola okutta omubiri ate n'oluvannyuma lw'okufa lw'omubiri n'ayongerayo siteepu endala natta n'omwoyo n'akutwala mu geyeena oyo yekka gw'oba otya kakati kyekyo kyawandiikibwa kyennyimiriddemu okuleeta information eno sisobola kutya atta mubiri kubanga era by the end of the day nja kufa Hey, Mandela yawangala mu myaka gy'obukadde n'alya show n'aleeta World Cup egindi ningamba baneno Mandela takyafudde atuleetedde World Cup mu Africa Mandela yafa kati ne bwona okaddiwa nnyo era ogenda kufa ne bwe bakuzaala n'ofeera oba ofudde nagamba bannange benzirako mu maama babiri omu yakaabamu n'afa omulala n'amalawo ennaku n'afa ono yafiira mu zzaaliro oli naye era nange ne bwe nawangala 17 nja kufa kati njagala kutya oli alina siteepu endala gy'atwala oluvannyuma lw'okufa kyekyo kyawandiikibwa kyenzize okubagamba nti bye baakola mu nzikiza kati biri waggulu ku nnyumba bye baayogerera mu kyama kati biri mu musana bayibuli bw'ogira bayimirira babikola mu kyama kati biri ku nnyumba biri mu musana ensi yonna ebimanyi era ebira kati nzizeyo ekyawandiikibwa nkimaze sigenda kuddayo kukinnyonnyola kusingako awo kuba nkirese kufiitingamu eno mbeera kati gwe bisigadde gw'omanyi by'okukuta nabyo oyina ebyo by'okukuta omakinga sure bba otakulaba mukazi otakulaba maama otakulaba pasita takulaba omanyi mutya bapasita bikole naye tujja bisanga kasolya k'ennyumba waggulu pasito ojja mukwekereza mujja kuba muli awo munyumyanyumya emmeme kusinduukirira kiki pasita anti pasita nali nva wano ne bankwata tebakukwata ojja munnyonnyola gye walujja anti luli obadde omutya ojja musesemera mu maaso kakati obimubuulire bijje ku nnyumba waggulu gwe kukuta by'okukuta nabyo gwamanyi ngenze mu kyembadde mbagamba abasajja bwe bamala okubanga baafuna akatabo ka mbonye baafunako kopi yanyumya nabo kubanga barizayininga abasajja bwe badisimantolinga Minister of Health abagezi abamu ne bagamba ffe tetujja kukolera mu bintu bino ne barizayininga ne bagaana ne bavaayo abangi ku bo baali basabira wa Pastor Senfuma bw'atyo afiira mu kabenje ng'ensekere kubanga baamubuulirako pasita munayiffe tuvuddeyo mu gavumenti tetugenda kukola kiki ne bamunnyonnyola byonna omuntu yekka akkirizibwa okubuulirwa ebyama bya gavumenti eby'ekika ekye Uganda Kayanja buli alina ddate yenna asabira wa Kayanja oyo ye baamukkiriza kabona waabwe baamuteekawo awo kati omulala ajja mu gaapu eno owedde kula awo kula bwe yayita
nekukula ngenda mubaleetera. Hey, anti abantu batwesigisiza information. Omuntu akuwa information nga ntufu akuwa first hand information. Era nange yange eringa second, but it is first hand information. Gujitwale nti first hand information. Abasoma English wamma. Mubeka mumwe ngamba. Kati wulira. Abasajja ne basalawo okumalawo akabondo konna akali kalina kyekamanyi ewa Pastor Ssenfuma. Era njagala buli asaba tusabire pastor oyo yaddiridde Ssenfuma mu bigere. Pastor oyo tumusabire nnyo Mukama amubikeko akasubi, otherwise tumusabire n'abalala group kubanga omutemu akyabalimu awo. Pastor Ssenfuma yalwala ekintu ekifaanana COVID ekyo ekyali kitambula ne bamuddusa mu ddwaliro eddala gye baamujjanjabira ne kiwona, ne bamulimbisizayo omuttirayo ne balemererwa ng'eddwaliro liri strict. Oluvannyuma gavumenti yalinyiga ne babagamba batransferinge Ssenfuma bamutwale Nakasero afune oxygen ate nga yali awonye. Era ne mu lipooti ye bagamba bw'oba ng'ojjukira mu kuziika kwe bagamba COVID yali awonye. COVID bw'amala okuwona ng'eddwaliro liri limujjanjabye ne bagamba bwe bati bamutwale nti kyetaagisa oxygen ne bagamba bo tebalina oxygen. Ne bakola order ne babagamba tubafunidde ekitanda Nakasero. Waliyo ekitanda kye bagizeewo nga kya Pastor Ssenfuma bamuteke ku oxygen. Olunaku olwo lwe yagenda nalubabuulira lwe bagamba nti asobodde okulya emmere n'amalawo ettooke n'amalawo ne greens. Nalwogera olunaku olwo kubanga nafuna information nenjibaleetera wano nga ajogera ali mu ddwaliro nkugambye yakampeereza. Teyali audio nti etambula ku WhatsApp, yali ya green. Etambula ku WhatsApp kabaka yellow. Eno yali ya green. Naweereza mu box yange nga ya recordingira awo mu ddwaliro. Ne babagobawo ne babagamba musooke mumulekemu ng'amaze okulya ne banyumyamu naye. Era ne badda ne beebaza Katonda Pastor awonye okuva luyebake Nakasero. Ssenfuma teyadda ngulu. Bamakinga sure nti Ssenfuma bamutta. Nkiddamu. Era ne banne bonna ne babatta including Dr. Wanyama, Jennifer Wanyama n'abalala. Gendayo banoonye. Okutukakasa nti mu church mulimu COVID, Ssenfuma yasooka basiigasiiga bonna era ne bafa COVID. Ssenfuma bw'amala okufa, Ministry of Health egezaako okujja ebiyingire mu nga bulijjo buli gwe batta bateekwa okuleeta amabugo. Bateekwa okuyogerako eri abakungubazi okubikkiriza ekibi kyabwe ekibaluma. Bayita mu Lwere. Joshua Lwere najja ministry emutumye. Kati Pastor Ssenfuma musajja watu bulijjo atugamba teyasoma wa P6. Si munnabyabufuzi tabeerangako mu byabufuzi byammwe. Njagala mutubuulire ministry eyingiriramu wa okujja mbu batetenkanye Zoom minister ayogereko eri abakungubazi ne Diana Atwine. Bwe batyo bwe batayiga era ne baweereza Kiwanda. Kati Kiwanda avuga kagaali. Kiwanda ojja kufa ng'oli mwavu mponga byoya. Kiwanda ojja kuba empale ebiraka. Nkubuulidde. Lwere ne yeereeta ne batetenkanya Zoom n'egaana. Ko Lwere nze leka njogere on behalf of Diana Atwine. Mumaze okutta omusajja w'abandi atalina buzibu mbuno batta byama. Kaakati njagala mbabuuze twabijjawa. Twabijjeewa. Anti mutta byama buli alina ebyama mumutta ebyo twabijjeewa. Era tubijjawa. Temuyinza kutta bantu ne mubamalawo. Information is power. Omuntu bw'omutta waliwo Abaganda kye bagamba nti oyokezza mbugo lubaale mubbe. Era ndaba abalokole kituufu okwokya ebintu bino ebya sitaani bino obyokye embugo biki. Naye batoyokeza sitaani. Oyokezza nkwaso ye okumulaga nti nkugobye
tokyali wange naye obeera toyokeza sitaani ako kaba kabonero akamulaga nti omusajja yakeera ku makya omusajja yakeera ku makya mu kyaki ku kituuti najjako empeta n'agikasuka akabonero akalaga nti amugobye namugamba kino ekyuma kino ekinyiga engalo mu bintu ebitali mu makulu ate nga mbeera wano engalo yange nalwana nayo nagamba kati nze lekambalaga abuluganda temuddamu kurespektinga mpeta era musoke mulabire ku yange nalwana n'empeta era bannaye nze ya mama Ebenejja munindeko ya mama Ebenejja nagikwata bwati nagamba mugiraba empeta terina makulu enkira nawasa eyo yali simbo eraga nti oli amugobye era oli yatandikirawo kaba wowe mama era bangobye ngenze mu kkooti yamugoba yamugoba kye yalemera kiri kimulinnya okitegedde kaakati nga Joshua Lwerajja ng'era ayimirirawo ng'ayogera ku lw'obulungi simanyi Minister of Health tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa ddala njagala mumbuulire Pastor Senfuma yakolako mu Minister of Health lyoke mugambe mbuno mufiiriddwa ki kike mwafiirwa Minister of Health era muyingira wa mu musajja wa P6 muyingiriramu wa achenge osabira wa Pastor Senfuma oba atwine kati mbadde mbagamba wali okutta omuntu alina information oba oyokeza lubugo lubaala aba yagenze kati ali muwire information yatambudde oba oyokeza lubugo dwe lusiriira naye information yesigalawo mwata Cipriano Kizito Lwanga oyo Kizito Lwanga battamutte olw'okuba yali afunye essimu eve wa kabaka era ensi yabanyiga paka lwe bajjayo kabaka nga kabaka yenna ggwawo kati olwaliro nnyina amawulire amalungi kabaka ali bulungi nkifunye leero ku ssaawa nnya kabaka ali fayini nnyo ate mutwale ebigambo byange drone njibuuziza naye ng'oludde okumpeereza ku bifaananyi wano nenjigira wano neŋŋamba nengamba mutabani wa Muteesa wuno wana ali fayini yeteekerateekera amatikkiro mutabani wa Muteesa gyali naye Cipriano ye yagenda naye baali bayokeza lubugo nga Lubale ye yabuuseemu era ensi yayamba Ssaabasajja Kabaka kulaba nga waali mulamu bali baagala muttira mu kizikiza era bo balowooza mbu bwe batuga Cipriano information yagenda kufa nayo yali yagipasinze ekyo kye kirungi kya information kyovulaba information bwofunanga ekintu baako gwogamba mangu nze jjo nasuze mbagambye nti bwewabaawo ekibaawo mbadde nnyina byendeeta era mubakulaba breaking news ASP rest in peace mwandigambye omwana ekyamutisiza gundi information gyabadde atuwa enkya kyovulaba nga nabaleseemu eggumba bwe baba bannoonya bategeere era nja byogera era olwedde nabadde mbyogedde nga nnyina bembuuliddeko era mwandi bitegedde information is power balwana na information batuttidde abantu ab'omugaso prominent people babase mbuno balwanyisa information eba yayiseemu dda bayo kyambugo Lubaale mubbe era kyovulaba ggwe bw'olokoka n'obyokya muganda wabikkiririzamu nga ye abizimbira mu lusuku egindi gw'obyokereza eno mukono ng'oli agenda abizimbira emyanzi ng'era abiteekayo ng'era bidda bibeera waawo ne weebuuza bye nayokya wayokya bino bye bibadde bituddemu okubiraga nti mbagobye byo ne bidduka ne bidda eri kasita obigoba bigenda yeyo information Diana gye mugezaako okulwanyisa bwe batyo ne batta abantu mu kkanisa ya pasita ate bakkanisa etuuse ekiseera nga tekyayagala nakwogera nti gundi afudde si kulwanga egwa era gwe omuntu ali wano ng'osabirayo kakati okitegeera ndowooza otandise okitegeera otandise okukuba akafaananyi omanyi njogera wano ebintu jjo nayogera ku kate ezigoti omuntu omu najja naŋŋamba nze nakolanga mu kyuma kya kato ezigoti nga nnonda mmwanyi biweyogedde bituufu mbu yatuuka ekiseera n'abagamba mmwe nze mukama wammwe nsula nkola njagala ssente
ate mwe abalonde mwanyi muddayo eko okwebaka nabagamba wiiki namba nga temuddawo ewaka ayagala okuddayo ddayo todda ate nga banaku nnyo balina okulonda emmwanyi ne bakubira babba baabwe munnange boosi atuganya okudda omusajja ayagala kumubeesabeesaako teyeebaka yangambye kiwayogera kituufu yangambye teweetonda nakwetonda nze nakolanga mu kyuma kya kato ezigoti yatta omwana nabadde ndyawo nga n'omwana ngamba nti ffe twasomerawa nsozi mmeka twasomanga n'abaana baawo n'abewakatonga era bakimanyi ensi yonna ekimanyi yatta omwana kakati bino byenjogera waliwo ali wano ng'osabira ku UCC era nsaba katonda nkuumire pasita mukuye omanyi pasita mukuye asomesa bayibuli oyo mukuye bw'aba asomesa siyitawo ensaba katonda nyambe atukuumire ekkanisa eyo ne pasita mukuye kuba gwe nsinga okumanyayo pasita ani ono Ssalongaani gwe bawadde kati ye first in command tumusabire nnyo abasajja banoonya buli awali information kati ne bwe munaajokera mu kikoni eri kata ate wano ninawo jo nabadde ndi wano ng'omuntu ankubira esimu ngamba hello pastor ndi wano Madrid pastor Jebale ne mubuuza oli Madrid oli mu Madrid Galacticos nti yes ndi mu Madrid city kati information etuuse Madrid waliwo wano ali Nagoya Johannesburg everywhere kakati information etambudde mulekerawo okututtira abantu pastor Kula yabuulira ku kituuti n'abaako ekintu kyayogera nga criticizing government nagamba naye bannange nedda kino ekintu mukisusiza omusajja Kula bamufuukira kye baawalula ne babayita mu State House ku gundi ku nsonga eyo Kula n'agaana okugendayo n'agamba kati nedda Namutebi mukazi we n'agenda Namutebi n'agenda Namutebi omanyi ekyattabbaawo pasita lwafa lwali lwakusatu ku lwokubiri yalabikako ng'ali ku kkuba akola lodi gwe Kiwakane nkubulire ne we yakolera lodi nkubulire ne we yanywera kasoda ne biscuit ng'atutte ebbanga takyalya waka ng'alina ensonga lwaki takyalya waka nga takyalya mmere ya Namutebi nkubulire we yatuula ku lwokubiri ng'akola lodi ne bwe yali ayambadde nkuwe n'ebifaananyi bw'obanga by'oyagala enkeera n'afa covid yatta bw'atyo Serwadda ne mujja ne muyingira mu bintu ebyo eby'ekisiru nga banyiga bannammwe bafalisaayo mmwe bayibuli kye yagambye abafalisaayo abo bw'obalaba dduka Serwadda ne Kayanja ne mujja ne mwefuula abaziika munnammwe nga mumanyi ekyasse munnammwe ne mujja ne mubuulira enjiri ewassa enfuma ne mwefuula mmwe basajja mmwe abafalisaayo ekizimbulukuse ekitono kigenda kutta ekitole kyonna Yesu yagamba abo mubeegendereze kubanga bannanfuusi abafalisaayo bali abo beefuulidde ddala naye nga abafalisaayo bennyini mumanyi ekyatta Kula bwe muba temukimanyi mukibuuze Namutebi mukibuuze mukazi we lwaki bbaawe yali takyalya mmere waka okuva oyo mukazi lwe yagenda mu State House kubanga yagaana Museveni n'amukubira essimu n'agaana okugenda Kula n'agaana okugenda Kula ne bamunyiga nkugambye covid kyo yatta akwata leero n'ofencha nkugambye yalabika ku lwokubiri ng'akola lodi yali musajja munene naye nabanga takyalya waka mubalabaawo mubalaba mugundi abasajja balina ebizibu covid namukwata ku lwokubiri namuta ekiro oyo covid waawa ekintu enfa Cipriano gye yafaamu Kula gye yafaamu Cipriano yatambuza ekkubo ly'omusalaba n'afa ekiro Mbonye yali ayogedde ebintu bingi nnyo ebyali mu katabo ako ebimu ku byo ebintu bye yali asinga okuexposinga kuba yali ministry yagimanyi nnyo Ruth Achenge yakyasinze okubba eddagala lya gavumenti mu Uganda n'alitwala mu famasi ye eririra drug shop simanyi ba drug shop oba whatever it is it may be I don't know
eddagala eryo bw'amala odibba ne bwe bamuwaabira ne bwe bakola batya ayina Fred Enanga yamira fayiro zonna ze baggula ku mukazi oyo Ruth Aceng ez'okubba eddagala. Lino lyonna eddagala ly'emwala bajuuzi simanyi ery'okugema balibbye, simanyi eryaki balibbye, erya Kotamu balibbye, simanyi eryaki. Ruth Aceng yasinga okubba eddagala mu Uganda. Ekyo mwe mbabuulire bwe mba njogedde ekintu nyina ensonga lwaki saabyogedde eggulo. Fred Enanga yeeyita owa poliisi mbuno bakwasisa amateeka be bamenya amateeka. Naye kankubuulire omusajja gwe bayita gundi mu kyamujjukira alinaitwe bwana eyakuba Besigye tiyagasi wali yatuulira fayiro ebiseera bye yabeerera ow'amaanyi n'atuulira fayiro za Kayanja ez'ebisiyaga n'ebirala byonna awo ebyaliwo bingi. Yamaliriza Mukama amubonereza yagenda kukwata kaana. Yamaliriza alepinza akaana bamukutte lubona bamukubye muze bamukubye okukakana ng'ali luzira. Fred Enanga nabagamba ekintu kyonna ky'oba okola ne bwe kiba kikyo bw'oba okikola kikole n'obwesigwa. Gyo nababuulira ku Peetero obuvubi obwesigwa n'obukugu bye yakozesa mu buvubi bye byamuggisayo okumutwala okuvuba abantu. Yesu n'amulekera ekkanisa n'amugamba ekkanisa ngirekedde Peetero. Luka yali dokita. Luka yali yasoma yalina doctorate. Mulowooza musoose okusoma. Luka yalina doctorate. Tebamulekera kkanisa bagirekera muvubi. Enanga ebyo bye mukolakola ebyo eby'ekisirusiru ne muvuvunga emisango wano Kaweesa amala kufa. Netuwulira simanyi yabuzo simanyi ogwani simanyi mbu yatuga omusibe simanyi yakola biki nga amaze kufa. Mubikola naye bijja bagoberera Bayibuli egambye bye mukweka bye mwogerera mu kisenge. Ate jjukira Bayibuli erina ensonga lwaki yayogera kisenge. Omuntu bwe mubaako bye mwogera mu kisenge muggalawo tewabaawo abiwulira tewabaawo akiwulira. Ate Bayibuli egamba ne mubeera mu kisenge era ne mukyogera mu kyama mukutu. Bayibuli egambye mukutu nokyogera mukutu bw'otate nga muli mu kisenge muliyo babiri. Bayibuli egamba bajja kisanga waggulu ku nnyumba ku kasolya. Bye mwakola mu nzikiza tujja bitegeera. Mwatta Ssenfuma mbu mututte ku oxygen Ssenfuma ne mumutta era Ssenfuma yafa talina covid. Kiki ekyatta Ssenfuma? Kiki ekisse baddokita bonna babadde basabira ewuwe? Naye information bagipaasinga. Nkugambye information ya Ssenfuma lwalya ettooke n'alimalawo ne greens. Genda owulire video zange ojja kukagwako gyekali. Nze nakibreakinga wano. Era ekkanisa neddayo ne yeebaza Katonda. Twebaza Katonda pastor waffe alidde kamere era tuyogedde naye era olumaze ne batugamba mumuviire awo mulemu. Kumbe bamututte mu lufula bagenze musala. Newunya n'okwewunya bantu mmwe lwaki mutandika okuzunza abalwadde bammwe. Obatwala e Nakasero obatwala ku International Hospital e Namuwongo Case Clinic. Agamalwaliro gye babasalira agamalwaliro gye bababiddemu ebintu eby'omunda. Simanyi lino eddwaliro ani Platinum eyo gye babasalidde gye babakoze ekya naye omulwadde wo olugira bwoti Nakasero mbono tulowooze mbuno ojjanjabiddeko omuntu e Nakasero ojja muziika. Ojja muziika ajja kufa nga tannaba kutuuka. Pastor Ssenfuma senga bamulekayo mu ddwaliro lye liri sebo mbuno awonye covid wabula tebalina oxygen asaana kukola ki kujampinga nga batule eyo motoka kugamba bamujampinge akwata akaliro senga bamulekayo eri. Diana Atwine Aceng mwatta Pastor Ssenfuma ministry yatta Pastor Ssenfuma n'abantu bonna bafudde mu kyaki ye n'olwaliro mukyalimu abakyafa. Kati Fred Enanga ye n'abeerawo okukola ki ku making sure nti buli fayiro yonna ekwata ku Aceng okubba eddagala n'okukola date zenna ze bakola. Oyo ye waali okulaba nga buli kimu kyonna akivuya. Obudde bujja kukya
obudde bujja kukya enanga oveewo Kaweesibe yali atuulidde twali tetunamuziika nga bivuddeyo twali tukyakabawo we maama Kaweesi waffe banaye nti temukaaba Kaweesi ye yatuga omusibe eyali emuyenga kofe wanje awo notandika okusiriikirira mu ng'obadde okaaba ogambye eki yamukola ki ne bakubulirayo ekirala n'ogamba maama nnyabo enanga olunaku lugenda kukya muveewo olunaku lugenda kukya oveewo ate nebaza Katonda era muviirawo mu gavumenti yammwe yennyini gwe bonna obikuŋŋaanya ebingi n'obituulira nnyo bajja kugamba naye enanga byatuulidde bingi bijja mufubutukako bijja mufubutukako nti tukole tutya nti kati ono ye tumugjewo nti tubikwasa onyango era ebyo ebyekisiru tebasobola bikwasa Oweyisigire Oweyisigire ye yajja n'atugamba kakati tubadde tukyali awo emmundu 7 zikwatiddwa zisangiddwa zambadde bulawuzi nga zitambula zijja Kampala bagenzo zibuuza ne zigamba ffe tuli ba NUP era emmundu tuzikutte okunoonyereza kugenda mu maaso gently nazikulaga n'okuzikulaga oyo yayogera bya ddala n'agikulaga era tubadde tukyali awo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekkalamojja asobodde otuwa ennyo emmundu 400 era tumwebaza Nandutu Agnes webale nnyo webalire ddala ku lwa poliisi nze Luke Oweyisigire kati gwe nanga ne bakuzannyisa ebyekisiru kati gwe lunakumaliriza nga babikwasa onyango lunabimaliriza nga bafunayo era omulala nga mwe babadongowaza gwe kasita bamalira okumanya nti memore yo ejjudde nga bagamba kati bino bwe binayiika bijjagwa mu mikono emikyamu nga gwe bakunyiga kuba buli omu bamanyi ne bwe bamunyiga olaba abasajja banyiga Kasirye Gwanga ensinga yali emutya Kasirye Gwanga okuboggolera obuboggoleza omwana we bwoti nti Kasirye Gwanga bamuyita Mbuya wali ne bamugamba Jeno jangu tukwebuuzeko tulina ekintu ati Jeno wakuba emmundu naye n'agenda nga abaala ate Jeno ne bamugamba tojja kuvaawo wano n'agamba kayiweeyo over Danstan Busula kayiweeyo bankutte ne bagamba ekikulu yabadde atamidde ate obudde nga buzibye avuga atamidde twamuyise mujjanjaba naye tumutadde ku makya agenze kuba omwenge gwabadde gumuweddeko Kasirye Gwanga teyaddangulu buli omu balina we bamunyiga okujjako NUP ffe batutemula misana ng'ensi eraba ensi n'emanya nti poliisi ye mutemudde amagye ge gamutemudde nkugambye bakutemula ne babulwa n'ebyokwogera batemula ssente za misana Franka ng'ensi eraba omukazi Flavia Byekwaso najja ng'asibye enviiri za penso okumanya mmumanyi yali asibye penso n'agamba tukyanoonya emmotoka essa omwana omuto jamu abadde wano ng'akutte emmotoka ku emmotoka n'efuluma n'emisinde gy'akaweewo n'emulinnya n'egenda nakati tukyaginoonya tetuginaako namba ng'atugambye jamu yali akutte ng'atugambye nti wane ekikulu wabeera bize nnyo wabeerawo jamu ate nga bwe biri ebya kampeyini wabaddewo jamu okuva eri paka eri wansi eri Nateete kati jamu abadde mungi nti otyo naye emmotoka evuddeeyo ng'omwana agyeripyeko emmotoka ng'edduka emisinde n'agwa n'emulinnya kati njagala naawe okitunulemu ombuulire jamu mungi emmotoka edduka emisinde gy'akaweewo nange ebyo mbikwate era okuva ku olwo nagamba maama Ebeni toddamu okusiba penso kirabika penso alina ekizibu toddamu kusiba nviiri za penso waakira enviiri zisaleko oba ngumiikiriza end of month bwenfuna nkuteereyo osibe ekika ekirala Bobi Wine ye yansibanga dreads ayina amagezi gwesiba dreads anti baziseera nnyo za beeyi gwesiba dreads anti zirwayo osiba dreads ne zibeera ku mutwe emyaka 7 wamanimbye emyaka 7 ng'olina dreads gye zikoma okukaddiwa gye zikoma okunyuma ezo dreads namugamba kati zibe ezo toddamu kusiba penso omukazi yagamba jamu yali muyitirivu emmotoka neeva eno ng'edduka emisinde mu jamu n'erinnyo omwana n'egenda n'ennamba tetwagisoma ate awo waaliwo UPDF yagezaako gigoba emmotoka n'ebula nange ebyo mbikwate nze mutabani wa Katongole ebyo sibiriimu kati ffe batutemula misana ng'ensi eraba ensi n'ekimanya naye bo beetemula ne basigala nga batunyumiza agaboozi
bakunyumiza agaboozi awo munnange kazini munnaye nga ddula lutamukuba katayimbwa nga naawe okkiriza era kiri ku likodi ddulalu yakuba kazini akatayimbwa nammwe mwabikkiriza nze ebyo sibiriimu ekitta abantu ekibadde e Uganda kiva ku katabo ka Mbonye kyekitutta abasumba kyekitutta eddokita w'abasumba mwali muwuliddeko omusumba alwala mwali muwuliddeko nti omusumba gundi alwadde ali ku kitanda dokita Wanyama yabadde abajjanjaba dokita Wanyama yabadde abajjanjaba ebyo bye mugenda mwejjusajjusa nabagamba mwejjusajjusa nnyo simanyi munnange nze nakoze bwe nti faaza munnange ensonyiwa faaza tasonyiwa kino nkiddamu tebakulimba nga mbuno faaza asonyiwa genda weenenyeze Katonda omusajja yonna yateekayo dda SFC n'abasumba bammwe abakuze nga mubamanyi nti oyo pasita gundi omusajja abatwala n'abakyusa n'abafuula babe nogenda n'omunyumiza agaboozi ne bakuwaayo era bwe bamanyi nti olina ekintu ky'oleyogedde mu gavumenti n'okigamba pasita nkifo ky'ogenda okigamba Katonda nti munnange Mukama nsonyiwa kino nakisobezza naye Mukama nnyamba siddamu okukola bwe nti Mukama siddamu obeera bwe nti Mukama kino odduka ogenda wa pasita anti pasita ye Katonda bakyabanyiga nkiddamu bakyabanyiga Museveni yagamba tugenda kuddayo nkola ya kiyeekera kati gwe atamanyi nkola ya kiyeekera ki kati genda obuuze yagimanyako nze muzeeyi wange yagirimu yagitunyumiza twakolanga bwe tuti kati kyova olaba information mune bwe mugenda ne mumusalako omutwe nze information njiyina ate ne Ebeni nagimubuulidde dda namuwandiikidde dda kati abisoma Ebeni asoma Bible mbimubuulira ajja bitegeera ayonka bwe babimubuulira omwana yakaba juzi n'agamba jo batulazaawo omwana yabadde atambula ng'omwana agamba nalaba ku mawulire Museveni yabba akalulu ne bamubuuza wakijja wanti ku mawulire ne bamubuuza ani yali akalulu Bobi Wine ne bamugamba kubano tulage ku bombi yabba akalulu n'agamba taata we saagala bintu byakumbuzaabuza ono ye Museveni ye yabba akalulu ate ono ye Bobi Wine ye yawangula akalulu mwana muto akimanyi mwana muto tannatandika kusoma information is power gwe kintu kyoba ofunye kipaasinge gwe kipaasinge nga togenderedde wakiri wandika akapapulo kasuule mu kukubo edda ffe bwe twakolanga bwe batukoleranga wabeeranga n'omuntu w'e Kampala wabulanga talina zijja mu kyalo ate ffe okuva ebuwama ogenda mu kyalo ewaffe waliwo mayiro awandiika ebbaluwa n'agiwa kondakita n'amugamba gisuula ebuwama takisi teyimirira ayisa buyisa bbaasa mugtwe ng'omuntu agironda ng'agisomamu wa mwami Katongole ng'omuntu agikwata owange gyebale ogenda gindi eno ebbaluwa ya mwami Katongole gimutwalire nga information eva e Kampala ng'ejja ewaka abantu bedda baali bagezi bw'obalaba dduka abantu bedda baali bagezi bw'obalaba dduka ng'omuntu ofuna information omuntu awandika ebbaluwa ku makya n'agiwandiika e Kampala zigenda okwera sawa 8 ng'etuuse mu kyalo gy'agyagala wandika akapapula nga togenderedde okasuule omuntu akasome akikwate akimanye akibuulire omulala gwe tokayana nkugambye waliwo abasajja bana bakandolindoli bazanya ekintu nga kiringa ekiri fane naye nga kituufu bagamba bwe bati bagamba Facebook yatandikira mu masomero ga primary ate yatandikira mu Toyi Patuliko mujuuka na munno oyo ani ono w'omutwe omunene ani Mukibi ye Mukibi ani nga bwe babeera ne bagamba Facebook yatandikira mu primary ate mu Toyi internet mbwe omwana agenda n'awandiika ku Toyi mu Toyi ku luggi Madam gundi oyagala master gundi ng'onajja ngono nakitiikingako kwe mbuno olwala yikinze ngaddamu akomentinga awo wennyini kituufu nange nabalaba omusajja bwe yabisoma ku luggi n'agenda biteeka ku social media Facebook nejja byalinga ebyokusaaga
mpita wamwe Kammengo neyongera yawe wa makumpi. Facebook awo we yatandikira abaana bewandiikako mutoyi head boy uyagala na bweteme, head girl uyagala master ani wantuyo ng'omwana jabi commentingako nange nabasanze kubowa ngano be balayikinga oli yakiraba gwe genda osomewo toyize essomero zibamu information. Omusajja n'akijja ku nzigi za toyi najja akiteeka ku simu najja atukolera Facebook olayikinga no commentinga ate no sharinga. Aha kati information bwete bwetambula mu 7 okujja Kongo ogamba nti Uganda ogenda kutandikira ku yakazaalibwa oyokere ddala zikula giyenna ate omekinga sure nti ne Daudi omutwaliramu kubanga bwosigalawo Daudi n'abasajja 6 tebetaagisa bangi kati simanyi obona otumalawo kubanga bwoyo kya Uganda nze ndi bweru wa Uganda. Nze ndi bweru wa Uganda nsobola okujja nga nze David obanga nze ndi ku 6 ate omekinga sure nti muboyo bobye nabo tosuulako ekivubuka ekimisiri era kiba kijja kutuwa information. Daudi okuwangula kasita yafuna information is power. Teyakuba bali abasajja kuzawo zikulaji kulokuba yali wa maani information kasita yafuna information. Kasita yafuna bwe bajja bwe batwala ne gye balaga diru done yakitegererawo nti kati mmaze okuzawo zikulaji information mulimu element ya information kati Museveni alwana na information. Kati gwe ne bw'onotta abataka ne bw'onotta abakibonna ne bw'onotta buli muntu information tugiyina mu 70 mwakwata ebintu bya Buganda simanyi ne mwokya obutabo bwa Buganda ne mwokya ebyafaayo bya Buganda ne Museveni yayokya ne fayiro ye gye yaviirako e Rwanda gye yasabirako obutuuze e Uganda yajokya abantu babimanyi. Kati gwe wabyokya nolowooza mbu n'obyokeza abantu babimanyi. Kwe wafuniranga eddagala kwe bakujjanjabiranga abantu babimanyi. Kwe wafunira obutuuze kwe wajjira ngo osaba bannange munnyimye ebipapula nabagamba Buganda ebeera abroad nga mmwe muwakana omukazi n'olwaleero akimanyi. Oyo mukyala by the way bwabayo omuntu omulala asobola okumuyamba amuyambe. Omukyala yayogedde ekigambo nasese ne bwe namaze nakifumiitirizako ne ngamba abantu nabagamba ku Facebook. Museveni yagenda kuba kyeyo abroad n'empapula ze fayiro ye yaliwo ngajja ne bamugamba ne bazadde be muddeeyo mujja kudda nga 2 muddeeyo mujja kudda mu Gwokusatu nga 14 mujja kudda mu Gwokubiri nga 32 ezo ennaku ezo Gwokubiri tegwakomanga nga gundi 28 babagamba mujja kudda mu Gwokubiri nga 32. Museveni yamakinga sure nti no fayiro agyokya byonna yabyokya ne bagamba Bulange eyidde yali ayokya fayiro ye n'eyabazadde be. Lumbuye yatugamba oyo musajja si ye Museveni si ye Yoweri ye Tibuhaburwa Rutabayisiro ne bagamba bannange Lumbuye n'abeeranga erinnya lyogera Rutabayisirwa abantu nga baseka busesi Rutabayisirwa n'agamba owange ono omwana ajja kuleeta obuzibu lino erinnya tuliteekeko wali kubanga we tulaga liyinza okuleeta obuzibu tuba tuli awo tujja mu campaign nga Museveni agamba nze bulijjo nsaaga mwe nabasaagisa ne mumpita amanya agamanya gaali ga mu nsiko agagaya wali Museveni sigange amanya gange amatuufu wamma kireewa maato simanyi kiwanuka kireewa genda ogateekeyo wamma kuba bino ebintu bigenze wala omulenzi ali taki amanya gange agamanyi gende w'omulamuzi omugambe nkugambye ye yabikola looya we ye yabikola. Nagamba client wange tabangako Yoweri Kaguta Museveni ye yali asaaga bali awo bazanyazanya ne baana banne bano babesije ne bamugamba gwe Yoweri Kaguta Museveni naye wamasi kituufu ago gasobola osigalawo naye amanya ge ye Tibuhaburwa Rutabayisirwa. Lumbuye ye yakibulekinga tuba tuyawo nga Lumbuye akomawo nga agamba nedda oyo si ye Janet tabangako kataaha nti ye Kembabazi kayine mizimu ate omwana nti ye Muhoozi kayine mizimu
bigenda bivaayo era kakati tujja kugenda nze banayenza amanya agaffe amatuufu ge gano bwe tubyogera nga mugamba tulimba mbagambye kula yafiira mu kabenje nga nsekere mu linnya lya covid batambuza ki covid battiddemu abantu be baagala okutwalako amataka waliwo famire Museveni gyabbyeko ettaka Nakasongola mayiro 4 oba miruzi ettaka ddene liri mu miruzi nga 1.5 omanyize ettaka ndibalira mu miruzi ninga bagundi ninga nga aba Isiraeli erya Uganda balitwalira mu kilograms balitikka ne bamanye ennyonyi yetikka kilograms 5 ne bagitikka ne bagamba zezo 5 mu litwale ne batikka ennyonyi zaabwe nga 7 za ttaka bo balipima mu kilograms nze ndipima mu miruzi waliwo famire Museveni yagibyeko ettaka nkiddamu fayiro eri ku mmeeza yange ate neyo famire ensobola ojjogera naye sijja jjogera agitegedde bababyeko ettaka liwerera ddala miruzi 7 liri Nakasongola lyonna Museveni yalitutte ebyo muli agamba etteeka ly'ettaka Museveni etteeka ly'ettaka bwe liba birireke ebijanjalo bwe bikulumya olubuto tobyesibaako gwe va ku bijanjalo tebijja kulumya lubuto gwo bivaako kuba byo bisigalawo etteeka eryo bwe liba likulumya olubuto lireke nkiddamu covid abadde Uganda tabadde covid babadde batta bantu abalina information babadde batta bantu aba government abalina pension bwe bagiyita abalina isumanyize NSSF mwe mwaggwayo kyovula babadde batta banene ababadde bebasubira nti no muina sente bakujja ku kitanda ne bakutwala mu banka no signing nojjako sente zo mu banka gwe njagala ombulire nze headmaster wange mukyala we bamujjanjabidde yafudde ne babakuba biru ya bukadde 66 okumuwa omulambo yasasulako obukadde 3 bwamala juzi nasasulako obukadde 10 nti abangi bw'obukadde 17 kirwadde kyekyo ekijjanjabibwa obuwumbi bw'oba oziyina bakutwala mu banka nkugambe bakuvuga ku kagaali ng'ono yeetisse gundi sirinda bagikwatira wano ono wa sirinda abeerako nga yagikutte bwati bamuguluwinzeeko sirinda bamupasolinze bwe bati sirinda eri wano oli akusindika kagaali empiira ziva mu nnyindo ne zijja wano ne bakukwasa bugundi bwa banka ne bagamba seyininga wano tujjeyo sente nomala ozijjayo ne bakutta era abalina NSSF mwaweddeyo tewali muntu afudde gwe bagenda kuwa NSSF ettaka ng'olina ettaka abazzukulu mwe muyimirire mukangabale bukangabazi kitammwe oba nnyammwe bamuttidde ettaka abalala basse ba information balina kye bamanyi date Museveni gwe yakola mu 7 okuva mu 7 Dr. Anas Kalisa just yatulako kino ekintu tekigize bugize abaganda bagamba enzikiza etambuza engo enzikiza mu nzikiza omwo mubaamu ebitambula bafunye enzikiza ya covid ne batuukirizamu ebigendererwa bye baludde nga bakola Anas Kalisa yatulako butuuzi ne His Excellency Kyagulanyi ne bagamba omwana amagezi galina agajja mu bantu bakulu buli muntu mukulu gwe yatuulako naye twali tuli awo nawulira ekintu ekigwa konze kikyekyo nti Kalisa mbandi awo nempulira ekintu ekirala neŋŋamba nti oyo muzaata nembuuza kubanga bamanya bumanya balina bye bagambye ono omwana kati buli muntu alina kyamanyi ku Museveni simanyi mwabatinkiza simanyi yasulanga waffe simanyi gundi bamukubirako waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti akandooya katandikira ku kitaffe ba Museveni bamukwata ne bamutwala ne bamukuba enkumbi nga bamusibya akandooya n'omulambo gwabula kitaffe tetumuziikangako information abantu babimanyi kaakati ebyo bye musugumbiza mbu ogenze kunoonya NSSF w'abakadde bo
nawe rest in peace. Era musooke mutte ku bigere, mbabulidde musooke mutte ku bigere. Togenda nogenda sembo ogenze kununula semanyi kunoonyereza ku sente basigala balinze okulaba olwo olunyiriri luli mwani. Bulijjo temulya ku sente za NSSF wa kitammwe musooke muzeesonyiwe. Ettaka musooke mulireke okujjako bwe mulabanga ekibanja kyammwe kyonna bakisimyewo bakitikka ku greda awo mwogere nti ffe bannannyini kibanja. Naye bino eby'empapula ettaka ligenda na mpapula lidda na mpapula. Nze Museveni kakati ndabyeko mbuno bagambye boda tezidda mu Kampala. Kampala bamwagala mu Mutwara. Mwe munategeera nti kati mwe bwe mulabanga abasajja basitudde Kampala bamutadde ku greda bamutwara wuya awete Bugindi wuya agenze Empigi awo nga mutegeera nti nno omusajja atubbye. Naye Kampala ng'akyaliwo nga tannamusimulawo talina jjajja mutwala. Talina jjajja mutwala agenda mutwalawa agenda mutwala atya. Kati ebyo musugumbiza mangu owedde. Bekwese mu COVID babadde balina target okuteekawo lockdown bamale okutta abantu baabwe abali ku list. Bulijjo era babatta naye nga bwe babatta kisoundinga nga tebabattira ku sipiidi eyo. Olina okutta oyiseewo emyezi 7 ate olina okubaako gw'okuba masasi, olina okubaako gw'owa obutwa, olina okubaako wa accident. Kati ogenda obigatirirawo ng'emyaka gitambula 5, 6, 7, 8 nga wakattamu 3, 4. Kati ne bafuna enzikiza ya COVID ne bagamba kati tusuule emiduli. Baddokita be babatta bakigenderedde. Baddokita bo balowooza mbuno batta bantu ne babisirikira nabo ne babasuulamu emiduli kubanga mu bo mwalimu emiduli gye beetaaga. Baddokita abaali mu gavumenti nkugambye ekkanisa ya Pastor Ssenfuma kati teyagala nakwogera nti efiiriddwa omuntu. Bayibuli eŋŋambye mu kitabo ekyo omufalisaayo togeza n'omutya kuba ye ne bw'abasse atta mubiri. There is life after death. Baleme kutulowoozesa mbunno obulamu bukoma wano buno waliyo obulamu after obulamu. Never. Katwogere ensi ekimanye. Ebintu bino Lumbuye yabyogera n'agamba bannange Kkula tafudde bufi, bannange Ssenfuma tafudde bufi. Ffe ebintu tubiyitakaawo ebintu bituufu. Abo abantu tebaafa bufi. Abantu abafudde mu COVID tebafudde bufi. Oŋŋamba otya nti omuntu agenda n'afiira mu ddwaliro eyejjanjabidde waka n'awona bulwadde ky'obwo? Simple mathematics. Abejjanjabidde waka tebaafa naye abagenda mu ddwaliro be bafa ate abasomyeko oba abalinamu. Gwe kasitoba ng'olina w'olina akataka kasitoba ng'olina ky'omanyi mu gavumenti ogendeddemu eno enzikiza omwirima gutwala engo era kati eyiseewo. Bye mwakola mu kisenge mu nzikiza tujja bisanga ku nnyumba waggulu. Bayibuli bw'egambye. Abafalisaayo Joshua Lwere Serwadde I respect you naye you've disappointed me musajja gwe. Oyo ye Kayanja waabwe, Kayanja wa ISO, Kayanja wa SFC, Kayanja Mbega, Kayanja ye byonna mumulabiraawo. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, the power of Holy Ghost. Oyo Kayanja bw'omulaba dduka. Aba bafalisaayo mwe mubeeteekeko. Era ekkanisa ye bagimakinga sure okubeera nga yeebeera bulijje erimu abantu erimu amaanyi. Buli wogiyingiramu owuliramu okubeerawo kw'emmundu, okubeerawo kwa SFC, okubeerawo kw'abaminisita. Era asooka banjula era Katumba Wamala wuno wali, Jennifer Musisi naye atudde wali, waliwo gundi agenze mu Ttooyi n'abakoba agenzeko mu Ttooyi, gundi Kiwanda olubuto lumuluma adduseekaawo naye akomawo, gundi anywedde ennyama ze agenze kufuka. Naye bonna bwe bali kugamba n'owulira okubeerawo kw'abaminisita mu kifo ky'okuwulira okubeerawo kwa Katonda. Kakati nawe bw'oba oyagalayo akalimu olina okubeerabeera ng'eyo olabe ku minisita gundi akuweeyo akalimu. Bwe bato baagiteekawo awo. Nabagamba olulala ne mbagamba makanisa mugalaba lugo oluli ku Lufula. Ku Lufula kubaako olugo
mubamu n'ebisagazi ate nga binyirira tebiba bisagazi bino ebibisibisi biba bito ente ebeerawo n'ebirya nerowooza nawunya okutambulanga ku lusozi kumbe egenda ku kiso neryoka egayo ekisagazi negamba kyokka bannaye bulijjo ne bagiwa n'amazzi naye ng'olugijjawo bagitwala ku kiso ezo ekkanisa ezimu ze muli mu lufula mugenda ku biso nabagamba ne mbagamba ezo ekkanisa zijja basala kati nabo bennyini bannannyini lufula bamusaze nabo babasaze kakati nalabyeko nga Namutebi agamba era Eriya bwe yamala okufa ekigoye n'akikwasa Erisa kakati muwala wa Kula kakati ye Kula Namutebi omanye ekyattabbaawo Namutebi gwe wattabbaawo Namutebi ate Namutebi Silivia mumwerabidde wawe mama wuno wano ku kkubo yenanyokako enswera mama munnange Museveni Yoweri Kaguta tuyambe bamugjewo waakiri bamuziike waakiri munnange Meeja bamukubye Namutebi Silivia tuzemu okulaba Namutebi omulala nga Kula afudde bannamutebi bw'obalaba abo ababiri sigamba bano abalala abo ababiri dduka nkugambye Kula alina we yatuula ku Lwokubiri nanywa kasoda ke ku dduuka ng'akaguze kali katuufu ne ka biskuiti ke nga yabyegulidde ku dduuka naalya nanywa nga mulamu nga tayagala kulya waka mmere era Namutebi akimanyi nti bba bwe yali talya mmere waka mbyogedde Mukama abawa omukisa katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olunaku lwaleero nkwebaziza olw'ebyo byonna Mukama weebale bitu bikulira wayogera mu Luka nti bye bakolera mu nzikiza ojja bikwekula babikola ba Joshua Lwere ne beereeta Joshua Lwere Mukama Abafalisaayo ekizimbulukusa kyabwe eky'obunnanfuusi wano batulaga mbu basumba naye be batabannaabwe batulaga nti basumba Joshua Lwere pastor twamulabako ng'akuŋŋaanya abaana ba NUP abatembeya ku street oli wa NUP tugende mu State House bonna n'abatwala mu State House pastor abannanfuusi Abafalisaayo ekizimbulukusa kyabwe kye balina bunnanfuusi weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kubanga okitubuulidde bayogera kino nga bali kirala beefuula ba pastor nga ba SFC beefuula bannabbi nga balina emmundu gwe nabbi Katonda ki atasobola kukuuma ng'olina emmundu Erisa yalina mmeka anti nabbi ne Erisa nabbi abasuulirwe baasalako Erisa yandiggyeyo emmundu Erisa yalina emmundu kati bannabbi abannanfuusi mmwe Bayibuli egambye muli bannanfuusi basajja mmwe mukakkanye ku bannammwe mubatta mweyita bapasita mweyita bannabbi mweyita baani muli bannanfuusi Bayibuli egambye tubeegendereze Bayibuli egamba bweti Yesu n'ajjako abayigirizwa be ebibiina byali bingi n'asooka ajjako abayigirizwa n'ayigiriza abayigiriza be bokka okujja okuyigiriza ebibiina bino yasooka kusomesaako bano n'abagamba bannanfuusi Abafalisaayo bali mu ndeeba Abafalisaayo bali awo lubaga ku kayanja awo Abafalisaayo bw'obalaba dduka kubanga ekizimbulukusa kyabwe bunnanfuusi bazze ku bannaabwe babatta kyokka be bakulira obulokole simanyi Lwera alina ekibiina kiramba kikulira balokole Mukama tutaase ku Bafalisaayo abo Mukama tutaase ku Bafalisaayo abo si bapasita bannanfuusi ba SFC bambega bayinfooma Mukama nkusaboke otaase ekkanisa bannabbi ba Katonda bafa yes kino kyalabikako ku mulembe gwa Eriya Akabu ne mukazi we batta bannabbi ba Katonda ne babatta ne babaziika ne Eriya omu ku baawonawo yadduka buddusi abalala 50 ne babakweka mu mpuku nga balya kawunga na bijanjaalo kubataasa kitala kya Akabu
mukama wo wennyini wetuli e Uganda Akabu amalawo bannabbi ba Katonda senfumo omu asinga Interreligious Council senfumo omu enjiri gy'abadde abuulira amazima g'abadde abuulira obutukuvu bw'abadde abuulira asinga Interreligious Council combined. Ife abalaba bwe tutyo senfumo omu awona Interreligious Council neggwawo wabula Interreligious Council emazeewo senfuma abali useless ne basigala. Mukama tukusaba okke na ogolola omukono gwo Mukama golola olugalo olwo nga bwe walugolola ku Faraawo. Mukama Akabu bwe yatuuka wano Bayibuli egamba olunaku lumu n'ogamba naye Akabu yeefudde ki n'obuuza ani ayinza okumumaliriza Akabu wano. Bayibuli egamba nti omuzimu ne gujja Bassekabaka ekisooka 22 22:19 Bayibuli egamba omuzimu ne gugamba nze nja genda just kufuuka information ey'obulimba kufuuka omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be aserengetera mu Sigiriyadi agwe tajja kodda. Bayibuli egamba omuzimu ne gukikola Mukama yingira mu kamwa k'abasajja omuzimu guyingire mu kamwa k'abasajja abo gute Mukama to omuzimu gw'obulimba guyingire mu kamwa k'abannabbi ba Museveni bamulagula afiire mu kibukuta ng'agenderwa kitula ye teyafa. Mukama nkusaba okke osse omukono gwo ogw'amaanyi otaase ekkanisa. Mukama taase ekkanisa abannanfuusi Abafalisaayo ekizimbulukusa kyabwe eky'obunnanfuusi bayambala maganduula nga munda balinamu emmundu bakwata Bayibuli nga mu biwato wano mu mukono akwata Bayibuli nga mu biwato alinamu pisito eno aba ataddeyo abatendereza nga mu bo mulimu aba SFC ffe tulaba Masquire nga mulimu SFC bannanfuusi abajjudde obulimba. Bayibuli Yesu yabasomesaako balinga amalaalo kungulu banyirira munda kivundu wano babuulira enjiri nga munda batemu be balistinga ab'okutta be balina lisiti z'abannaddiini abaddako be balina lisiti z'abannaabwe be bawabira bannaabwe be batula mu Interreligious Council ne bagamba gundi yayogedde bw'ati oyo ne bamunyiga. Mukama tutaase ku basajja abafaanana bwe batyo. Mukama Uganda twagala change. Uganda twagala change Mukama wala n'omusaayi oguyike Uganda Mukama ogukute ne ku bannabbi bo babamalawo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama nsabidde n'abantu bonna nsabidde abalwadde basumulule basaasire Mukama basinkane bawonye Mukama tambula osisinkane abantu mu biseera bino bizinesi z'abantu zigudde Mukama bizinesi z'abantu ziggwawo ze batunda ze balya gyatundawo gy'alya tasobola kuzzaamu naye Mukama zizze engulu bazze engulu Mukama balina amabanja bye basinga babitwala abannanfuusi bakikola bakigenderedde Abafalisaayo bakikola bakigenderedde amabanja gasigala gatambula ate n'ebikozesebwa babisiba byakkekwa olina kukola nnyo asobole okutwala ennyumba yo abantu babatwalako amayumba gaabwe bagenda batwalako amataka gaabwe bagenda batwalako ebyobugagga byabwe. Mukama wamma golola omukono gwo ogw'amaanyi otaase omusajja n'omukazi ali wano alina ka bizinesi kagenda yali alina mobile money ng'eriko obukadde 2 asigazzaako emitwalo 10 kati gy'azannyisa mobile money galiwo. Mukama nkusaboddemu ozuukuse bizinensi ye waliwo oli alina akaduuka kaggwawo akawunga yakeeriridde sukali yamwenyweredde ebijanjalo yabiridde omuceere yagulidde akaduuka kaggwawo buto yamusiikisizza tewakyali n'agula ye yeeriridde edduuka lye kubanga talina kyakkola alina abaana. Mukama mbasabidde mu linnya lya Yesu batemere kuba watali kubo Mukama zikula giwaabwe aweddewo yenna ayaka muliro muwa amaanyi Mukama omulagire ne wanaayita wanaasobola okuyita okuzzaawo zikulagi in the mighty name of Jesus. Mukama nkukwasiza Uganda Mukama twagala Uganda ogikyuse Mukama Uganda gikyuse watugambye ogenda gituwa katono naye Mukama gituwe Mukama olutalo luyingiremu bwe baba bangi nga tetunnabamalawo. Bayibuli egamba ku Yoswa wamuyambako abaali badduse n'obakuba amayinja. Bayibuli egamba yabakuba ne badduka be yali tasobola kukwata. Bayibuli egamba n'obakuba amayinja ne gava mu ggulu ne gabakuba. Bayibuli egamba abaafa amayinja
bwoba balaba anji nnyo okusinga Yoswa be yattira ennaku ebbiri kubanga yayimiriza enjuba neeyimirira n'alyoka abasala naye bw'atuuma wano ababe n'abamayinja be basinga obungi n'omwanguyiza olutalo. Mukama twanguyiza olutalo. Dawudi waffe Mukama mukuume. Mukama kuuma Dawudi ali eyo. Mukama kuuma Dawudi. Mukama wama tukuumire Dawudi omwana wa Yese. Mukama tukuumire Dawudi omwana wa Yese omwana w'omugenzi. Mukama tukuumire Dawudi. Mukama tukuumire Dawudi kubanga asobola okukwata empologoma mu kirevu n'agijjamu omwana gw'endiga. Asobola okukwata eddubu n'alisuuza omwana gw'endiga. Mukama kuuma Dawudi. Mukama kuuma Dawudi omwana oyo. Bwe tumulowoozaako n'enjala ewona. Oyo Mukama watuwa kirabo. Oyo tumuwulira nga bwe tuwulira Uganda. Okuwulira erinnya Uganda owulira nga n'essanyu likutta. Okusanga muno nagamba amwe Uganda ni owulira nga n'enjala ewonye. Bwe tuwulira nga tulidde ku mutabani w'omugenzi, mutabani wa Yese. Mukama mukuume yonna gy'ali muwe omukisa. Buli watuuka enzigi ziggulwawo. Bayibuli egamba ndisumulula ebiwato by'abakabaka ne bakuggulira enzigi. Buli watuuka bamuggulira. Buli watuuka ewa kabaka yenna nga baggula. Ndisumulula ebiwato by'abakabaka ne bakuggulira ziwankaaki. Kati kabaka okuggula oluggi eyebera feezi ndala. Ezo watisi ziba nnene. Bayibuli ali eyo buli watuuka kabaka aggulawo buguzi namugamba yingira. Mukama tukuumire Dawudi kubanga n'abamuyigga bangi. Ne Sawulo yennyini olumu ajja. Sawulo olumu yennyini ayambala ne yeebuzaabuza n'ajja. Naye Mukama tukuumire Dawudi omwana w'omugenzi Yese. Mukuume. Mukama tukuumire mutabani wa Sentamu. Ne famire ye yonna gy'eri Mukama agibikkeko omusaayi gwo walemu okubaawo ekigituukako. Weebale Katonda wa Isirayiri. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Mukama. Amiina. Mukama abawe omukisa. Gwali eyo ng'oyagala kwenenya oyinza okuddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo olunaku lw'olwaleero. Nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu. Ompa omwoyo omutukuvu tambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Amiina. Mukama abawe omukisa. Olokose. Olokose. Toddamu kwonoona. Yesu yagamba omukyala go sin no more. Toddamu kwonoona. So naawe genda toddamu kwonoona. Funa omuntu asobola okukuwanirira mu mwoyo. Omugabe mbadde ntambula bwenti akugambye toddamu kutambula bwoti kati tambula bwoti. Mukama abongere omukisa. Prayer warriors leero sirabiseeko mmwe mukimanyi naye kajjambo kammwe gyendi mbadde mu Kamooli. Tujja kusisinkana Mukama bw'aba yagadde akawungeezi oba enkya ku makya. Ndowooza byebyo ndabyeko wano nti Katumba Wamala yadduse ali mu Amerika oba kituufu. Mbuno baamukola bubi Katumba Wamala beefuula bamujjanjaba omukono bambu ne bamukola ebirala. Mpuliddeko mbu yadduse sibikakasa mu Katumba Wamala ali ayingidde US era abali US mumuyambeko bannange. Ayina kubusi ayina Labani buli ayina kyayina akagaati mu mutwaliro omusajja oyo bw'abanga asobodde okusimatuka n'adduka Uganda. Mbu temugamba mbuno nze mbyogedde mbirabyeko awo. Nendabako omwana bakomye okulaba ku ono mwana genda ogule emmotoka oleme kufa nga tuguze emmotoka. Yatuula eggulu ku kasoda bw'ati nga yenna asese yenna musanyufu anywa kasoda oba kaabadde ka Sprite. Bazzemu okumulaba mbusimanyi mbuno yabadde adduka agenda mu ttooyi n'empale yaganye. Yabadde asumuludde zipu nga tanayingira mu ttooyi teyatuuse n'agwa ku ttaka. Bazzemu nga bamusaze bwe bati bamulongoosezza. Ggulu omwana yakubye oluyimba luli mu ggulu. Abatanayogera kigambo kyonna asooka abula ggulu ggulu neŋŋamba kyekiri eggulu ggulu neŋŋamba kyekiri eggulu. Genda ogula emmotoka bamusaze ggulu. Ekiri eggulu kyokka ate ono asiita bigira ayagala genda ggulu. Mugende eggulu. Nkugambye amaaso n'akataago tosigaza liri pazo. Akataago ggulu nkugambye omwana yakubye oluyimba luli lwange litusooka na kigambo eki ggulu ne bakubawo akadongo ggulu. Mukama bawo omukisa mweraba. Sigadde nze SPRC will I sign out. Enamba yange +974 33
+974 33 93 96 39. YouTube channel yange erya simu Wile Bible and Politics era ngenda giteekayo kati video tusinkane mweraba.